wabba esimu ekika kya iPhone 15 ng'ebalwa miliyoni 3.5 n'obba n'emitwalo 48. You had that understood the charge? Did you commit the offense? You have not been better? Kibadde omusango okwekalanya obudde okutegeeza kooti nti okunoonyeza omusango kuwedde basaba olunaku omusango tuli ku Uganda Lifestyle. Nze Ssegawa Mulishi bwe bwazibidde olunaku olw'ejjo Alien Skin ono Patrick Mulwana yabadde asindikiddwa ku alimanda ebuzira era eno gyagenda okulungula ennaku eziwerako akomezebwewo mu kooti ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Desemba. Kati mu mbeera nga bweri waliwo omwami yataddemu amaanyi mu musango era okukakkana nga Alien Skin akwatiddwa. Ono kiyabadde amuvunaana agamba nti yasindika omwana waawo ku hotel eya H&M eya Luna Mubiru okubaako byagula. Alien Skin kwe kusindika abavubuka be era ne bamukima okukakkana mbu nga bamutuusizzaako obuvune akosa n'okumutwalako essimu ye eri mu bukadde 3 plus n'emitwalo 3 n'ebirala. Kati wagattagatta sente ze bagenda maaso n'okubeera nga bamuteekamu okumujjanjaba n'ebyo ebyatwalibwa bagenda okulaba nga biyingira obukadde nga 7. Mbwe bamuyita basobole okubeera nga bateeseganya. Ono yabategeeza nga omuntu oyo yakubwa we yamwefaanaanyiriza oyo bwe yali anoonya. Kitegedde bulungi nnyo. Kale incidents zino eno zize zibeerawo. Mujjukira incidents eyali awo era Papa Sport Alien Skin we yali alumbye promoter Nobati kakananga Nobati agezezzaako okwerwa nako naye era bamukwata obulago. Era incidents endala yalabikako awo waliwo munnange omukuumi ku bbaale ya Vox yasobola okubeera nga naye ayisibwa bubi nnyo n'agamba bannange nakubiddwa n'ebirala. Kati abantu bangi nnyo abavuddeyo ne beemulugunya ku Alien Skin n'ekibinja kye okutuusa lwe bageze maaso n'okubeera nga bamukwata. Alien Skin nno ekyamazima y'omu ku bayimbi ababadde bakyaliko ng'akubira ddala omuziki gwe era nga ne bookings ayina eziwerako. So far bino byagenze okubeerawo nga tewaliwo n'ekirala ekigambibwa okuba nti yakikoze eky'okkuba omusawo ate kossa n'abakuumi 2 ab'ebitongole eby'obwannannyini. Kubigambibwa nti yagenzeeyo n'abalumba oluvannyuma lw'omu ku mikwano gye amanyikiddwa nga Jerome okubanga yabadde afudde. Kati kwe kubasaba alipoota mutulage alipoota mutulage buli kimu ekyagenze mu maaso temudda mu kunyumya. N'ebino eno ekyaviiriddeko okugamba nti no yabadde mabega gwayo waliwo era akatambi akasoose okubeera nga kafuluma ng'ono yeewera ng'agamba tujja kugendayo oba twagenzeeyo nga twagala lipoota ate batubuuza bino batubuuza biri batubuuza bino batubuuza biri okakkana nga munnange bino byonna obigattagatta bibaako n'obujulizi bwe biraga. Kati guno omusango si gwe guli ogwamutwaziza eruzira bino birala ate guno eno gwa mwami mulala. Okiraba bulungi nnyo naye nze kyenyinza okulaba mu nsonga eno Alien Skin obulamu bwe sofa bubadde butambula ndowooza nga bwe yabulowooza oba singa bwe yabulowooza kubanga munnange ebyamagero bize mulamu ebyokumukumu kusinkana mukulembeze eggwanga kuba hit songs eziriko n'ebirala. Naye tugenda mu sizoni eya shows Desemba. Mu Desemba muneeno omuyimbi ekitone nnyo bw'oba gwaliko oyinza ovaamu n'obukadde 10 nga gwaliko n'obukadde 10. Tulaba mulimu ennaku enkulu omuli Boxing Day, mulimu Christmas, mulimu 31 ne bwe tuyingira omwaka nga lumu ezo ennaku 4
omuyimbi wabanga at least ko buli lunaku alinako show 5 ababayimbi bakisobola omuyimbi alisobola okubanga ku lunaku lumu alinako show 5 bw'aba alinako 2 oba 3 manya ate kati awo aba mu million 15 plus oyagala okumubuukinga kitegeeza ki show zino 5 bw'ozikubisaamu n'ennaku 4 obeera mu show 20 show 20 buli show babeera bakubuukinze million 5 obeera mu sente mmeka oba oyingira obukadde 10 ate manya abantu batandika okucakala mu December okuva nga 18 19 23 abantu babeera badugaza mabaala abantu babeera badugaza mameeza abantu babeera bakwatiridde bati mu bifo ebisanyukirwamu so nabana abayimbi babeera katale katajja kwekanganga Alien Skin kizibu nnyo okubanga ssaawa zineeno tiyabuukingibwa dda ayina okubanga yabuukingibwa dda kuba toyinza kwagala kubuukinga muyimbi aliko ku Christmas mb'omubuukinga mu gwa 12 oba gwa 14 batandika obabuukinga mu gwa 9 ekinene nnyo mu gwa 10 nga n'akasente baakabawadda obulayo ka balance mu mbeera bwetyo ebyayinza bisinziirako n'agamba bano bannannyini show bajja teekamu amaanyi sobole okubeera nga nteebwa naye ate mwattu amateeka wanniino gagenda maaso n'okubeera nga gabeera gakolera ddala ensonga ezo sofa zikyali mu kooti tujja zigendamu nnyo naye twandirabidde kati ku muntu nga Sipapa Sipapa y'omu ku bali bagenda maaso n'okubeera nga akola effujjo ebiseera ebimu naye yawunzikanga naye ne gye buli eno akyali mu nkomyo kale munnange obulamu bwaffe sometimes tubeere bakkakkamu eddwaliro bwe libanga lirina kye lyakoze ekikyamu genda mu kooti owaabe ate kooti weerisingisa omusango bakuliyirire oba babeereko ne kye bakola ekiddako tosobola kubeera ng'okyusa mateeka ga ddwaliro ng'oyisita muguzi w'emisango oba violence wabula olinayita mu mateeka sayidi eno endala teri ayinza kubeera nga ayagaliza muntu kkomera but ate naffe tulina okukola ennyo okusobola okulaba nga ekkomera tulyewala sofa ebyo bikyali mu nkambi ya Fangon Forest naye ekyewuunyisa ojja kwekanga nga baneenono nababadde emabega abagenda maaso n'okubeera nga bakola effujjo saa zineeno buli omu anoonya wa oye kukuma sinakindi kunoonya wa wayinza kubeera nga akwasaganyiza obulamu aziro nga si mukama waabwe akyali mu nkomyo kale abyebyo anze Ssegawa Rashid.